njagala okubeebaza bonna abajja kubanga meetings zino zigendereddwamu okwongera okusitula obuganzi bw'ekisinde ki PLU ate era meetings zino zigendereddwamu okulaba nga tunyweza General Muhoozi Kainerugaba nga president ffe gwe tukkiriza agenda okuddira President Museveni mu bigere ekiseera bwe kiba nga kituuse era n'okwongera okulaga obuganzi mu bantu. Ekyokusatu kwe kwongera okutegeeza banna Uganda bonna okutwaliza awamu nti ffe fokasi yaffe nga PLU eri okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okulaba nga bannayuganda basobola okufuna services mu bitundu byabwe gye bali kubanga tulina bannakisinde bangi nnyo haazi obadde ogoberera oli munnamawulire nga bateekateeka emiramwa egyo ffe nga PLU gye tukkiririzaamu okugeza minisita owa local government Honorable Balamu awamu ne state minister Namere awamu ne baminisita bangi nnyo okugeza owa works okimanyi bulungi nnyo nti ebintu kati bitambula yes bw'olaba ekkubo lyaffe eriva Emityana okudda e Mubende emabega wonna lyali lyazingama ng'era entambuza yaalyo si nnungi nnyo naye minisita Byabakama bwe yajja ewaffe e Kasanda kati ekkubo litambulira ku sipiidi ya kika kyawaggulu so tutwala omukisa guno okwebaza General Muhoozi awamu ne President Museveni okubanga yalengerera wala ffe nga bannakisinde okubanga bawadde bannakisinde obuvunaanyizibwa mu departments ezitali zimu ate obaolyawo n'emirimu okubanga gitambula. Kati ekyokusatu bw'olaba nti obuli bw'enguzi kati abantu bo bennyini babyogerako bo nga bo bannakasanda eyo gye tubeera ensonga z'enguzi woofiisi yange ogenda okwekanga buli lunaku reports zegenda zeeyongera buli kaseera then naffe ng'abakulembeze obuvunaanyizibwa bwaffe. Gwe wagambye Honorable Balamu ku nsonga etya mpulira agyewerera mu Kasanda yagambye bwenva eyo Kasanda Nvundu Gomba Mityana gye ntandikireyo mu centre aboogera ensonga zino oba oliawo bekikwatako naye nga ffe bamwoyo gwa ggwanga tukkiriza kubanga PLU tukkiriza mu mwoyo gw'eggwanga nti haazi bw'obaawo ng'obadde oli munnamawulire ku nsonga y'obuli bw'enguzi nga naawe ddala kikukwatako kubanga oyogera ku nsonga y'enguzi so bingi ebitatambula mu bitundu byaffe kugeza ng'ensonga ya parish model kakati mu Kasanda ebyo abantu bangi nnyo babyogerako then abantu ne babimanya. Ekyokusatu ffe tukkiriza nti mu bakozi ba gavumenti mu Uganda haazi mulimu abalungi n'ababi naye tugamba nti abo abakyalimu ababi basobola okuba nga beetereeza ffe waffe Kasanda aba parish chief sente z'omuwi w'omusolo oba sente za PDM babadde bazikozesa nga bwe baagala nga mulimu n'ebitundu ebimu omuluka mulamba nga sente zazina okuba nga zifunibwa abantu bonna tebazifuna nga famire emu yazikola ki yazifuna kati ebyo bye twogerako oba oliawo nga PLU netubitegeeza eggwanga neribimanya ate tetukoma byogerako bwogezi netubiteekesa ne muki ne mu nkola kyova olaba nti ogenda ne weekanga abakozi ba gavumenti abasinga obungi kati nabo batandise okufuna omwoyo gw'eggwanga ogeza ba RDC olabye bangi nnyo nga nabo bavaayo okwegatta ku koza eno gye tuliko eyokulwanyisa obuli bw'enguzi kuba wabadde olaba RDC we Wakiso Justin Mbabazi naye kati omulimu agukolera ddala bulungi bw'olaba ba RDC ewaffe Kasanda nabo benyigidde mu nteekateeka eno okulaba nga kino kye tuli mu kuimplementinga ku ground kikolebwa. Ekyokusatu kwe kutegeeza bannayuganda bonna okuba nga bamanya nti kino kye tuteekateeka tuli mu kuteekateeka eggwanga eppya Muganda wange haazi eggwanga eritagenda kubaamu buli bwanguzi kubanga mulabye nti abakulembeze ffe kennyini abalondebwa ffe tutandikirwako entabiro y'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kati ogenda kulaba ewaffe mu Greater Mubende Mityana ze zimu ku districts ze bajjeyo ne banokolayo kuzimu kuzisinza okwenyigira mu buli bw'enguzi. Olaba na kufaanana ya kitundu Kasanda ey'edda mwakolako ne Lufula ekyemmanga awo ng'akasozi katandika naye abakinjaaji ne batagendayo ezo ssente ne ziggweera awo ne bw'odda Mityana era kyekimu naye twali twebuuza
olowooza kiki ekibadde kikireeta kubanga wano abasinga bagamba Balamu akanzeemu atiisizza kubadde kutiisa nti babadde tebalina abatiisa oba waliyo ekibadde kikireeta misaala mitono bubbi buzaale gwawe mugenda okusinzira okugamba nti kati tukigobye kiki kye bakozeeko ekyenjawulo ekigamba nti omuntu agume nti Mr. Balamu so si nti bw'anaava eno nga bw'ona okuba endaaya ng'olima nti gy'ova omuddo gye gukola ki gye gumera tulina assurance ki nti ddala bakinyogedde eddagala abamu batunuulira Balamu ye nga ye naye PLU ngazi kino ekiriwo kya PLU yes PLU Patriotic Legion bwe mwogerawe muto temunyiiza NRM ate tunyiiza NRM kubanga bali be bakadde baffe abatuzaala mu Ghana Ehazi kino kyanjawulo nnyo ffe nga PLU kye tu-initiatinze mu ggwanga tekirimu NRM yokka oba ebibiina by'ebyobufuzi byokka watazira eno kozi y'Abannayuganda okuva General Muhoozi Kainerugaba bwe yavaayo n'atugamba mugende mulwanyise obuli bw'enguzi ekyo kati kye tukola kubanga nange olaba kati ndi wano naye ndi mukwogera ku buli bwaki nammwe bannamawulire mwogera ku buli bwenki bw'enguzi kati kyekyenjawulo ekikola ki kyekiri osanga abantu baffe eyo ekasanda mu birombe bya golodi nga boogera ku buli bwenki bw'enguzi n'osanga abali mu betting companies ez'enjawulo akapapula bakasiba aka Man U n'Arsenal naye nga boogera ku buli bweki bw'enguzi n'osanga abakadde baffe abali gye batudde bali mu kunywamu naye nga boogera ku buli bweki bw'enguzi so kati koozi eno si yaffe ffekka ng'abakulembeze koozi eno y'Abannayuganda bonna okulaba nga tusobola okulwanyisa obuli bwenki bw'enguzi kubanga obadde olaba ti Minisita Balamu yonna gy'abadde agenda okwogera ku buli bw'enguzi ng'atukuba olukuŋŋaana lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga yonna gy'agenda tugenda kuba nga tubikola ki nga tubikola era ne Kasanda suubira okulaba olukuŋŋaana olunene ku kisaawe awo Kasanda Bannakasanda nga bavaayo bo bennyini awatali kubanga babakuba ku mukono nti kakati DHO yakumpanya sente zino inginiya ekkuba eryali lirina okuba nga likolebwa wano sente bazikola ki bazikumpanya kati obulumi buno Ghana Ehazi bubeera ku bantu bo bennyini abantu bo bennyini bwe bavaayo ne boogera obulumi bwabwe eri eggwanga kyova olaba nti yonna Honorable Minister gy'abadde atambulira abantu badde bavaayo ne boogera nga teriwo abakubye ku mukono kati awo obadde osiŋŋaanira bapali chief nga agaba sente za PDM akakadde ka sente naye ng'asooka okutwala emitwalo 50 kati Hazi bw'oba tokkiridde wansi ku consulting abantu kwebuuza ku bantu bakubuulira ekituufu tosobola kukikola ki kukimanya kati kankuwa ekyokulabirako abantu baffe bamanya ebintu bingi nnyo n'okusinga ffe abakulembeze ti buli lwe tubakkamu eyo owulira nga boogera ensonga nki nyingi kankuwa ekyokulabirako ewaffe ebukuya okimanyi nti waddewo project ey'okukola Bukuya Health Center 4 ne project eyo etambudde okumala ebbanga ki ebbanga ddene project eyo teggulwangawo Bannakasanda oba Bannabukuya basobole okuba nga bagyenyumirizaamu oba ontegedde bulungi kati olina okwebuuza ebibuuzo bingi ki ekiviirako project eyo okuba nga tekola ki tetambula kakati all in all ebyo tosobola kuba nga obitegeerera ku pepa wakayekayeka ebyo bitegeera ng'okkiridde wansi ku ground n'onoonyereza ekiki ekituufu bayinza okugamba nti eddwaliro erya Bukuya Health Center 4 liri mu nteekateeka y'okuba nga likolebwa naye nga bw'olituukako si ly'eddwaliro ly'olowooza nti nno liri mu kuba nga liri process ey'okuba nga likola ki likolebwa ogenda okwekanga embuzi zettanira kuba nga zeewogomamu mu biseera eby'enkuba naddala ez'Abannabukuya naye ng'eddwaliro tebaalikolera ekyo baalikolera Bannabukuya basobole okuba nga balikola ki baliganyulwamu wabaddewo bingi ebibadde bitambula mu bantu baffe engaba y'emirimu walaba chairman Luziga wa disitulikiti y'e Mityana ng'avaayo akuba enduulu nti Service Commission engeri gyegabamu emirimu bagigaba okusinziira ku muwendo gwa ssente gwokola ki gw'owaayo ate bangi nnyo abawaayo ssente n'emirimu ne batagikola ki ne batagifuna kati Hazi mu mbeera efaanana bweti naye bwe muba nga mukubye olukuŋŋaana lw'ekulwanyisa enguzi bangi ojja kuwulira ebigambo bino nga babikola ki bwe mbadde mulondoola enkwatagano eno yajja etya
kati kankugereze ng'Emityana district ya Parsoni mu Nyalwanda wa Kabaka eyaliko nga Mugisha Patrick olaba nga musajja akkiririza nnyo mu kukyukakyuka n'okulwana enguzi kaawo ba gavumenti nojja wano empigi walaba omwana ono omutodde atyapa kati neebuuza enkwatagana ey'abali ku ludda oluvuganya be tuba tulinamu essuubi ate ne bakwatagana n'abagavumenti enkwatagana eyo mwaginoonyereza eva ku kyera musobola ogibreakinga kubanga yalaze nga teri ku bibiina teri ku kkala kati ekisooka bannabyabufuzi bateeka ssente nnyingi mu kalulu nga bavuganya ago ge mazima buli omu alina okuba nga akimanyi kati mu kubanga bateeka ssente nnyingi nnyo mu kalulu abamu badde basuubira kufuna nga ssente nga bayita mu miwaatu egyo oba ontegedde bulungi ssente bwe zijja ezaali badde zirina okuba nga zikola ekintu mu disitulikiti ate bassente be ba disitulikiti nga si WNRM si wa opposition ate nga opposition twali badde tusuubira ate kino baali badde basaale nnyo mu kukibeeramu okulaba nga basobola okulwanyisa obuli bw'enguzi naye olw'okuba nti nabo bateeka ssente nnyingi mu kalulu ogenda okwesanga ebiseera ebisinga nga bekkiriranya ne batekiniko eyalivuddeyo ate okulondoola ssente y'omuwomusolo ate yeegatta ku bali ne balya ssente y'omuwomusolo kyova olaba ffe tugamba nga PLU tikati buvunaanyizibwa bwa bannayuganda okulaba nga basobola okulondoola obuli bw'enguzi nti bw'otegeerako tyakakati hazi alina ssente oba oliawo ziyakulumpanya vaayo otutegeeze tukole ki tumanye binaakola bijja kukola kubanga munankuuma ekisooka kati bonna ababadde bavaayo ne boogera obuli bw'enguzi yonna disitulikiti ze tutambuliddemu obadde tobalaba mbadde mbalaba ekyokusatu abantu abo tosuubira nti hazi babadde bakikola lwa bulumi kati mu kukikola olw'obulumi nti wakwata emiliyoni zo 3 oba 4 nga bakusuubiza okukuwa omulimu n'otasobola kubanga ogufuna oyinza okwetiririra okuvaayo okwogera ensonga ng'eyo kati ewaffe mu Kiganda gyenva waliyo essomero lya seed agana amasomero gaffe aga gavumenti seed secondary schools waliwo abasomesa abatandikira ddala exercise y'okulaba nga bagunjawo essomero eryo ya Kiganda seed secondary school naye ekyewuunyisa bwe batuuse okuba nga bagaba emirimu ate abatandika si be bawadde okulaba nga bayinza okuba nga be batandikirako entabiro ya buli kimu batuukirize ekirooto kyabwe ng'ebisaanizo na buli kimu babikola ki babiina kati ffe ebyo bwe tubyogerako mu community n'ebimanya bwe tutakoma kubyogerako bwogezi kubanga ffe tulina secretariat namba tikitanda bwe mmanya ensonga ng'eri kubula bayina bukenuzi hazi kinkakatako okukola lipooti buli mwezi okubanga ngamba secretary general kyekitambula secretary general kiba kimukakatako okubanga alaba ministries ez'enjawulo okwetoolera eggwanga lyonna kyova olaba nti ffe nga bannakisinde PLU tubadde basaale mu kulaba nga tusobola okulwanyisa obulabbayi n'obukenuzi bitundu gye tukola ki waliwo ekintu Honorable Nambooze kye yayogeddeko nti ekyokukwata kusiba kirungi naye ate yakkiririza nnyo batunde kubanga omuntu ayinza okyebakkirira n'agamba kanziba obuwumbi 2 sisobola bukola mu myaka 2 kannwane n'amateeka bansalire mwaka gumu kitundu oba 2 neebakeyo kiriwo ekisinga kye muyinza okugamba nti tugende na kino kutunda oba kubasiba ekisooka Nambooze babaddeyo nga bazanya ebyobufuzi ebbanga lyonna bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti ebiseera ebisinga baganya okukyamuukiriza abantu naye mu kukyamuukiriza abantu at the end of that day bigenda okufundikira hazi nga tebikoze kati bwe biba nga tebiri na results yonna gye biba bireese era obukenuzi n'obulyake bibeerawo kyebivudde biremerangawo ebbanga nti olaba amaanyi gabaddengayo ng'okwogera gye kuli naye nga tebiteekebwa mu nkola kati ekyokubiri tulina bannabyabufuzi abamu ab'NUP oba ebibiina by'obufuzi ebirala nga nabo okufuna obuyinza babadde babufunira mu bulabbayi na bulyake oba ontegedde bulungi nga akulaga nti ali mu opposition naye ng'ajja kugulira abakakiiko k'ebyokulonda okulabika nga bamukola ki bamulangirira kati tulina ne bannabyabufuzi bangi emisango mingi kati egiri mu makooti naye osanga aba opposition ng'ate baagala okugulirira abalamuzi okusinga n'ate bali mu buyinza
oba hazo ntegedde bulungi Nkutegeera. osanga n'abamu abayingira ebyobufuzi naye nga babiyingira lwanfuna nabigendererwa byabwe nga babaki abantu kyova olaba ffe nga Pierre oyo tugamba ti eno kozi si yabahazi bo nga bo eno kozi si ya Namboze nga ye kubanga mukono municipality mulimu ebibadde era bitatambula bulungi naye nga ye mubaka waki wa parliament alina okuoversight. Yes, alina okuba nga agoberera era alina okuba nga alawuna okulaba nga buli kimu kitambula bulungi oba oli awo mu constituency ye. Naye bwe kiba nga tebitambudde bulungi ffe nga Pierre oyu tetugenda kulinda bannabyabufuzi kubanga batambuza kozi eno. Ffe nga Pierre oyu tugamba nti kino katukikwase bannayuganda bonna gye bali. Then bannayuganda bonna gye bali bwe bamala okumanya ekigendererwa kyaffe nga Patriotic League of Uganda ne General Moses Kanyarugaba oba oli awo eggwanga ligenda kutambula ligende mu ki. So omunnayuganda gwe mukwatidde mu buli yake talowooza nti nno mujja ttunda butunzi bibye wabula asuubireyo olumu n'ebibiri okutunda n'okusibwa si kino ekyogamba nti mubaleke temubasiba mutunde butunzi byabwe. Kati tosobola kumanya byabugagga bya muntu byaba alina hazi amazima gabanga nti maki mazima. Abasinga obungi baba n'ebyobugagga oba olyanga babiteeka mannya ag'enjawulo. Ayi Gigi agamba mweyanjule muyanjule ebyobugagga byammwe byonna kiba kiguumaaza awo ogenda okutandikira mu session eddako. Katuwumulemu katono ndi ne munna Pierre oyu mwogezi wa Pierre oyu mu bendobendo erya Greater Mubende eryo no liri mu districts eza Kasanda, Mubende, Mityana n'ebirala. Ate era twongera kutunuulira butya bwe tuyinza okwongera okunyikiza empeereza engeri gavumenti gy'eyinza okutuusaamu obuweereza wansi. Tulabye bingi nnyo mu kaseera kano. Nze omu agamba nti Honorable Balaam newe wataabeewo reaction ya njawulo nnyo okuva eri gavumenti mu kufunza abantu abo kuba yagambye yeewuunya okubeera nga ate bakwata eri mu wiiki 2 ate baddayo olwa bail n'amaanyi agali mu gundi. President Museveni yakikaabira adde ekintu ekyo nti abantu bail ekintu ekitali kirungi. Naye twagala okutegeeza abantu nti bingi ebizuuliddwa nti kiri kyogambye nti kati kiri eriffe nti nze nga azi kati sikyayinza kutuula awo nneme kubanja musomesa ali mu UPE oba USE results nga nkimanyi bamudabolinga omusaala kati nga nkimanyi bulungi nti bulijjo bakozesa ba ghost pupils abaana baffe ne batasoma bulungi olw'okuba nti gavumenti tebafujjirira bulungi ng'emanye esasulira abaana bangi kumbe essomero lirina abaana 100 eri baateekayo abaana 10,000 mmeka 2. Nalabye eddwaliro e Malakya baliwandiisa abantu 7 abasawo naye nga wakolayo omuntu ogwo naye ne guli 6 gufuna omusaala miliyoni mmeka 2 kitundu okudda waggulu ne Nankani ani yabongoota kufenna mukulembeze BRDC kubanga Emitooma bazuddeyo amasomero 2 nga weegali awo nti Hazi Primary School n'akapande gyekali naye nga bw'oyingira munda ekyererezi kyerere ne basanga tooyi teyina kinnya wansi bagisimye nga kati bw'ogambye nti ajje Kasanda ne bazimbawo ne bagamba eyo lattuliini ne bagisiba bulungi yagenze okuggulawo nga teyina kinnya bagitaddewo obuteesi ebeerewo. Gavana ani yeebaka era mulowooza nti azuukuse eyeebakira ku mulimu? Ekisooka essaawa zino tosobola kunenya President Yoweri Kaguta Museveni ate era tosobola kunenya bannayuganda. Essaawa zino ekiriwo kyakulwanyisa buli bwanguzi. Twerabire byonna ebiriwo kubanga bino byolaba Hazi tukola kati tubikolera ddala mu butuufu bwaki bwabyo. Kati mu kubikola mu butuufu bwabyo bannayuganda kyenjagala obbawa njagala tubawe essuubi. Watugambye nti abantu bano ebyobugagga byabwe bigenze okulondoolwa ennyo nga biri mu mannya g'abantu abalala. Tunaasobola okuzza ssente zaffe omuntu ajja kugamba oyo Hazi kiki eggwe ekitwalawo? Ekisooka nkugamba ebigambo bino Hazi tusooke tuwe bannayuganda essuubi nti eggwanga ligenda kutereera. Eggwanga ligenda kutereera kubanga ffe nga Pierre oyu tukkiririza mu services okubanga zikka mu baki mu bantu.
nti essomero kati ewange gye nasomera era gye nakulira for example Kalagi Primary School fe oyinza okwebuuza ddi lwe basembayo okuba nga bafuna first grade ziyinza okuba bbanga ddene emabega fe nga Pierre kye twagala okulaba nti ebyenjigiriza bisobola okuddawo mu ggwanga nti amasomero gaffe nga Kawungera Primary School mu Kiganda abaana ebiseera bye basomerawo mu G9 mu G8 ne12 bafunanga first grade eziwerako naye nga kati era tugatya nnyo twali nga Kasana nga primary nga tuga Kawungera kati kiyinza okuba kizibu tuteeseteese tutya eggwanga okuddamu okubanga haazi omwana w'omunaku n'ow'omugagga bonna basobola okufuna kye balina okufuna mu ggwanga education nga yemu nti amasomero nga Makonzi edda agaali g'amaanyi nnyo naye kati ogenda n'otunuulira ng'amasomero tegakyali g'amaanyi nga dda gakola ki bwe gaali nga bw'otunuulira ebyobulamu ssente ezifiira mu bakozi ba gavumenti omukozi wa gavumenti omu n'omusisinkana nga alina ebyobugagga bingi nnyo ng'ebyobugagga by'alina bisobola okukola ebyenjawulo mu disitulikiti ssente zaalibadde zigenda mu kukola ebiyamba abantu bonna abawamu nga ye ssente azezibika muntu ye nga atya omu n'osiŋŋaana ebyalibadde bigasa abantu bonna abawamu nga haazi yabitwala ye nga atya ng'omu kati tugamba as per now nti tuyimirire omulundi gutya ate tuyimirire nga teri kudda mabega kubanga lwaki ngamba nti tuyimirire nga teri kudda mabega wiiki eyasooka eya minisita Balamu ne Namere nga batandise okulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi bagamba ajja kutuuka kakkane era ggwemu amaanyi kubanga si yasoose ebyo wabikola ki wabiwulira naye kati ebbanga lyatambudde ddene ku eryo lye baali basuubira lyalina okuba nga akola ki atambula ekyokubiri twagala tutunuulire olugendo okuba olunene nga amaze okutalaaga ebitundu by'eggwanga lyonna kubanga ngaffe Pierre tugamba tebugenda kuba buvunaanyizibwa bwa minisita wa local government yekka bugenda kuba buvunaanyizibwa obwaba mwoyo gwaki gwa ggwanga ekyokusatu Pierre ogenda newekanga nti tulina abakulembeze bangi tuweza ababaka ba palamenti 340 ate nga tulina ne ba ministers mu government yene eriko nga abo tukkiriza nti ba ministers naye nga bakkiririza mu principles zaffe eza Pierre bwe twabadde nga tutambula okwetoloola Kasanda walabye ababaka ba palamenti bangi nnyo bannakibiina ki NRM nga banegaseeko mu nteekateeka gye nakoze eki gye nabaddemu walabye abakozi ba gavumenti ng'enteekateeka gye twabaddemu abagiso abakulembeze ku mitendera egitali gimu nga bajja ne bawuliriza ebiri mu nkiiko zaffe oba oli abo abantu bye bakola ki bye boogera kati ffe tukkiriza haazi nti singa eggwanga tulitwala mu mbeera efaanana bw'etyo kitegeeza tugenda kusitula oba oli awo ebitundu byaffe gye tukola abantu abasinga obungi abatunuuliddwa ennyo mu nguzi bali ku sayidi ya gavumenti era abantu bangi bazze bagamba emabega nti kyekiremesa gavumenti okukola ki okugirwanyisa wenzijukiramu mukulu Ssenyonyi nga bakayingiramu eno palamenti ye12 yagamba wa NRM kegezaako olwanyisa enguzi egenda kwemaamulako yoka ku gavumenti kubanga abantu abagirimu bali mu yo akantu ako nesaagala tukalekeyo tewandirabanga okunyigiriza ennyo ennyindo kuvuddemu omusaayi tugireese omusaayi nga Joel Ssenyonyi nga bwe yagamba we banaabo bagirwanyisa bagenda kwewamba kubanga bali mu kati bo bawagira ebikolebwa ebigenda mu maaso mu ggwanga ate era be batugamba mbw ate balya nnyo enguzi kubanga kati opposition kuba okimanyi nti nze nali opposition atasobola kwekweka ate era ayogera ekituufu oba amaki amazima opposition ebbanga lyonna baagala kibakolera ate kitakolera baki bantu nti for example mu Mityana tubadde tulinamu era tulinayo deputy RDC Prose deputy RDC w'Emityana badde mulaba nga atambula okwetoloola Mityana yonna
ku nsonga ya service delivery n'obuli bw'enguzi mu Mityana. Kati bw'avaayo n'akola ekyo oyinza okwekanga omubaka wa Mityana municipality tasobola kulondoola oba oli awo ebikolebwa mu municipality ye abitegeeza abantu. Kubanga buli bw'aba akola ekikyamu hazi vaayo tegeeza abantu nti akola ekikyamu. Ebiseera ebisinga tebaagala kulaba kirungi ne bakya appreciating. Baagala okutunulira ebibi okusinga ebirungi. Ekyo tekikolera bannayuganda. Bannayuganda kye baagala okulaba hazi oba abantu baffe kati Kasanda kye baagala okulaba ze service nga zigenda gye bakola ki gye bali. Nti oyo omuwi w'omusolo aganyulwa mu ssente ze nga bwe zirina okuba nga zikolebwa. Ffe Nsamba luli yali chairman wa Roads Committee e Kasanda. Naye ekisanja ekiwedde. Naye Kasanda yali ejjudde empompogoma z'ebinnya kumpi buli wamu. Naye oyo opposition. Ate luli majority yali esinga okuba ennyingi yaliyo NUP mu Kasanda. Kubanga Honorable Kabuye yali opposition. Honorable Nsamba nga gyali opposition. Then Nabagabe nga naye gyali. Ebiseera ebyo waliyo omubaka omu owa Bukuya County. Ng'ate nno ne ssentebe wa district mukwano gwange Kasirye Zimula yali wa DP. Naye ebiseera ebyo buvaayo n'okola analysis. Yensonga lwaki abantu ku mulundi guno baabasuula ne bagamba temujja kudda mu buweereza. Yensonga lwaki bw'otunuulira performance ya NUP kubanga tusobola gijajingira ku bululu buno obw'abasentebe b'ebyalo. NRM yabawangudde with 94%. Oba ontegedde. Kitegeeza bw'obanga okkiririza mu maanyi g'abantu yonna gye babadde bagenda ng'obululu badde bugenda mu maaso. Abantu badde basimba line nga tebeetiiriridde ate ne bawagira ababe NRM. Kitegeeza ki nti abantu baffe mu bitundu ebyo gye bali batandise okulaba oba oli awo ekituufu. Leave alone politics yekka nti amuli mu kulwana kukyusa gavumenti olw'okuba President Museveni aluddeko ebbanga ddene biki abantu baffe baagala okulaba obuweereza obwaki obwa ddala. Kyova olaba nti Kabuye bankubba ennume y'ekigo mu Kasanda ey'Amaserengeta. Kyova olaba Nabagabe bankubba ennume y'ekigo nga Woman MP. Kyova olaba nti ababaka bangi oba oli abalemma okukomawo ab'NUP mu bitundu ebitali bimu. Kyova olaba ababaka bangi nnyo aba opposition abalemma okukola ki okudda. Ti abantu baffe hazi babeera eyo ne batunulira ensonga mu bulambulukufu. Buli muntu bw'olaba ensonga ng'ogiraba mu bulambulukufu kyova olaba beesalirawo. Kyova olaba nti obululu buno obw'okulonda bassentebe b'ebyalo obadde olaba nti ebifo by'olowooza nti bibadde by'opposition nnyo ate NRM yazzemu n'ebiwangula ki n'ebitwalira waggulu. Ekyo ekikulaga nti kati temwabaddemu kugabira layini etaweze n'asinga mbu layini empanvu n'esigalawo byempulira ebyo. Sisuubira. Kubanga lwaki sisuubira nti kabadde kamu lwatu nnyo ng'era buli omu alaba ekituufu. Ekyokubiri ababadde b'emulugunya baateekayo petition mu Electoral Commission ng'era zamaze okuba nga bafulumya ebyavudde mu petitions ezo. Kaakati ogenda okulaba mu bitundu byaffe Kasanda ampuliddeko nti waliwo ebifo ebigenda okuddibwamu okukola ki okulonda. Nti bw'obanga olina kye weemulugunye then okiteekeyo. Ekyokulabirako e Kasangati Minister Balamu yagenda e Kasangati n'atereeza ebyali bitatambudde bulungi. Ng'ate mu ekyo mulimu n'abeenyumirizaamu ab'NUP gwe baali bafutyanse n'agamba wadde NRM yali awangudde naye bw'aba waliwo okufutyanka obululu baddemu bakole ki balonde. Kati ate n'ekirala waliwo ebitundu ebimu era ewaffe Kasanda kati nga Kibira ekyalo kyaffe Kibira kisangibwa mu Jemba mu Kasanda Town Council. Ab'NUP ate bo baakola emivuyo oba oliawo mingi egyali giyinza okulowoozebwa nti nno bo baali badde engalo zaabwe nga nnyonjo. Oba ontegedde bulungi. Kati ogenda ne weetegereza buli kintu kyonna mu ggwanga nti kikolebwa. So at the end of the day okulwanyisa obulyake obufumbekeddemu wane mu ggwanga
omunansi aleme kutya nti kunaleetawo akatabanguko konna. Bannansi njagala okubawa assurance era njagala okubategeeza n'okubalaga nti eggwanga kati weriri we watuufu ate era we tutambulira. PLU tetya abanene. Abanene bandi. Anti abantu bagamba bw'amaanyi era mugalaze wano waliwo ne gwe nabadde naye wano n'agamba era agende Kasande eyo nagwa naye agezeeko ajje wano mu Kampala wakati. Kampala ate muli mwani omunene kyali mu Kampala hazi. Agezeeko atankuleko buzi divisioni z'omu Kampala abiri. Wonna agenda kubanga ajja mu bitundu byonna byonna eby'eggwanga. Kati ffe PLU we twali tutandika eyali Speaker wa Parliament Anita Amongo bwe twayogera ku buli bw'enguzi etteeka naye lyamukolako. Haza ebintu ebyo tebabiraba. Mbiraba. Anita Amongo yali mutono. Njagala oŋŋambe nti oyo yali mutono mu ggwanga yali takwatwako. Ye yekka omu mu bangi. Ate oboolyawo n'abanene bangi bajja kuba nga bagoberera. Nze nzikiriza nti eno exercise gye tulimu tekonzibya emirimu. Kuba luli nagenda okuwulira ati ate abasawo mbatutte eri mukomera ate kakati emirimu gigenda kujja ate inginiya bamukutabulaputire talese nga alambise tekikonzibya kubanga kakati seri kukonzibya mirimu. Kankuwa ekyokulabirako ekkubo lyaffe erya Myanzi Mityana Myanzi Kasanda Mubende lyatwala emyaka 3 nga balikola okuva Mityana paka Kakungube. Ne mu mwezi gumu ekkubo litambudde okuva Kakungube ligenze lyagala kuyisa Nsozinga. Kati kitegeeza emirimu giba gikonziba. Emirimu giba gitambula. Ate nga bayinginiya babayimirizza mu works. Nga walaba juzi ba minister bayinginiya mukaaga ministry ya works be baawumuza ku mirimu. So tukkiriza nti bannayuganda bangi nnyo abalina omutima gw'eggwanga abasobola okuweereza baki bannayuganda. Ekyokubiri bw'otunuulira districts onalewo Balamu gy'abadde ava bitereera. Mubende balina obwegugungo obwaliyo nga abatakisi munda mwennyini ate balwanyisa abantu baffe ababuki ababulijjo olw'ebyenfuna ntyaka temukkirizibwa kubanga mutikkulira awantu wonna. Wabiraba ndowooza mu Mubende municipality. Balamu bwe yagendayo abantu baffe abali wano mu katale k'enkoko eno oba ontegeera bulungi nga tebasobola kubanga nabo basobola okufuna ekigulira amagala ki eddiba. Ne bateekawo obaolyawo amateeka gakolebwa naye be tusinga okwetaaga be bannayuganda. Bwe yagenda Mubende obaolyawo ebimu byatereera ate era yabasuubiza okubanga dda Mubende mwene exercise gye tukola ki gye tulimu kubanga ojjukira nti Prime Minister Robinah Nabbanja ye yamuyita gyatereza ensonga zaawa ze Mubende naye obaolyawo mu Mubende byali bitambula nga bingi nnyo naye nga n'abakulembeze basirika olumu nga balinga abatabikola ki mu ddakiika emu enteekateeka yakiriiningidde nalabye otimbye nnyo eryetya then gyoba osiibulirirako ddala. Ekisooka njagala sooka okukunga bannayuganda bonna mu ggwanga lyonna. Obuyonjo kintu kikulu nnyo kubanga en exercise gye tulimu kati CDF yali yagitandika dda ebbanga ddene ey'obuyonjo kubanga walabako bwe twatandika okutegeeza eggwanga tikyetaaga tweyonje tubeere abayonjo. So en exercise CDF yali yagiteekateeka dda era yali yajanjulira eggwanga kuba twali ntebe then buli kimu ne kikolebwa hazi ne bannamawulire baali bakola ki bagoberera. Kati ngaffe PLU yonna okutwaliza njagala okubategeeza n'obbakunga mwenna gye muli nti exercise eno tugyenyigiremu tutandikire mu bitundu byaffe gye tukola ki gye tuli abali e Rubaga abali e Kawempe abali e Wakiso abali Entebbe abali e Masaka bannakisinde mwenna gye muli. This round olowooza kinaaba kirungimukko kasasiro talemereko ku makubo ebimotoka bayongeddemukko naye enteekateeka eyo ejja kuba nnungi kuba ffe tulaalise tujja kuba n'okuyonja okwawamu okw'eggwanga lyonna tugenda kubeera mu Kikandwa town. Buli lwe tunaaba nga tubeerayo n'obudde obw'okuyonja nja kuba nga ndaalika bannakisinde yonna gye banaakola ki gye banabeera. Bannakasanda bonna awamu ng'ennaku z'omwezi 29 tuli mu Kikandwa mu town. Batandise okutuwa emmotoka ezinaatuyambako okuyola kasasiro ab'ebitiiyo ab'enkumbi abalina emiti
egyenjawulo hazo oyinza okusima n'ogamba nti akambawo ebikolo by'emiti nga 10 ku lw'obutonde n'okuuma ekibuga nga kiyonjo. So kugenda Kikandwa genda kuza omwezi 29. So njagala obasiibula mwenna ababaddeko nga mugoberera, era njagala okwebaza management ya TV yaffe okubanga PRU oba oli awo kati ekisinde ekifuuse ensonga mu ggwanga lyonna. Bw'oba otambula oyita kuwa boda abantu mu butale bakyogerako nnyo. Ate ekyokusatu twebaza CDF olw'okuba yalengerera wala n'alaba nga twetaaga okutereeza eggwanga, n'aleeta ekisinde Patriotic League of Uganda, n'aleeta abakulembeze ab'enjawulo naddala mu mbeera eno ey'okulwanyisa enguzi. Bannakasanda mwenna mbaagala nnyo, ayisa abasajja Kabaka awangaale. Kale baneti tujja kusukako wano katugende nate tumanye ebifa ku lusozi lw'abanoonya Mukama olwa Zion Pashua's Prayer Mountain n'omusumba Charles Kiyaga. Bwe tunaavaawo be bajja otutwala mu Afro Cinema wali eri ate mu Kinigeria. Tosubwa lunch hour olwaleero. Omulabirizi Dr. David akulindiridde wano mu Kisenyi ssaawa 6 gwennyini. Weetuukire tojja kunywa matabangufu. Weeraba.